agange nze omugabi matovu hodo munachaddondo akulamusaka akawungeza akolunaku olwaleero nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Of course kabakadde ka program da Palma ensonga engazi ddala, ensonga ennene okutunuulira ebintu ebitali bya bulijjo ebijja bibeerawo mu dunya ya Mukama Katonda. Era akkiriza olunaku olwaleero tugenda kuyingira munda mu ggwanga lya Brazil. Brazil we bwakeeredde olunaku olw'eggulo ku Lwokutaano nga embeera eriyo yakugenda maaso nakulabika nti munnange bakungubaga bajjukira obulamu bwa star waabwe yagenze maaso n'okulabika nti afa. Musajja gwe bayita Pele be basajja abaasamba omupiira mu nsi muno ne bagukakasa ne bakakasa ensi yonna nti abasajja bamanyi omupiira gye bali. Pele n'atuuka ensi yonna nga ye ambasada w'omupiira mu nsi yonna. Yasamba dda nga ffenna tetunnalowooza na kuzaalibwa, simanyi oba gwe wali ozaaliddwa kubanga yannyuka omupiira mu mwaka gwa 1977 nannyuka omuzannyo gw'omupiira. Mutabani we musambi wa mupiira mu ggwanga erya Brazil. Kitaawe wa Pele yali musambi wa mupiira kakerenda kaava ku lubaya okujja okwambala omwana Pele n'akola ebinene mu dduniya muno. Pele ajjukirwa nnyo mu World Cup ezagenda maaso n'okulabika nti zizannyibwa mwe yawangulira eggwanga lye erya Brazil ekikopo ekya World Cup emirundi 3. Tewali musambi wa mupiira yenna yali akikoze okujjako Pele n'awangulira ensi ye ebikopo ebya World Cup emirundi 3 nga ayamba tiimu ye. Teri musambi mulala yenna yali akikoze kulabika nti eggwanga lye aliwangulira ebikopo bwe bityo. Yawangula ekikopo eky'omwaka ogwa 1958 ng'ali wamu n'eggwanga erya Brazil, kyekikopo ekyasookera ddala okulabika nti munnange kitwalibwa ku mulembe gwa Pele. Mu tournament eyagenda maaso n'okulabika nti ezannyibwa, by then World Cup baamutegekera mu ggwanga lya Sweden. Yatandika ng'ennaku z'omwezi zaali 8 paka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa June omwaka gwa 1958 mu ggwanga lya Sweden. Ye World Cup Pele gyasooka okulabika nti awangula. Ne bajja mwaka gwali gwa 1962 World Cup ezo zaali za muddiringanwa. Mwaka gwa 1962 Pele n'ayamba eggwanga lye erya Brazil nate okuddamu okuwangula ekikopo mu World Cup ya 1962 FIFA World Cup. Yategekebwa mu ggwanga lyali lya Chile okuva ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano paka ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka 1962 World Cup eyo yategekebwa mu ggwanga erya Chile. Bw'atyo Pele n'ayamba Brazil okuwangula ekikopo ekyo ekya World Cup. Then yaddamu okuyamba eggwanga lye okuwangula ng'ebula emyaka 7 annyuka omupiira n'awangula ekikopo kya World Cup ekyokusatu ng'akiwangulira eggwanga erya Brazil. Mu kiseera ekyo World Cup bagitegekera mu ggwanga lya Mexico. Yatandika ng'ennaku z'omwezi 31 May paka ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omukaaga World Cup ya 1970 Brazil n'egiwangula. Pele okutandika okusamba omupiira yatandikira mu ttiimu bagiyitanga Santos ku myaka 15 n'atandika kariya ye ey'omupiira kubanga taata we yali akimulaze nti omupiira mulungi kuba ne taata we yagusamba. Yali midfielder taata wa Pele n'azaala omwana ate laba omwana we n'abeera striker. Pele yeeyunga ku ttiimu y'ensi yonna, ttiimu y'eggwanga lye erya Brazil okugenda okusamba omupiira ng'alina emyaka 16. Bwe yatandika international career ye kwe yawangulira ebikopo bino ebya World Cup. Twagala tukyuse akatambi okuddirayo ddala emabega nga tugenda okutunuulira records eyakola. Batuuka ne bamutuuma erinnya Ray, da Ray oba da Orey, kitegeeza king of football mu ggwanga lye erya Brazil. Nga bamaze tournament eya 1958 Pele yaneemingibwa okubeera joint top goal scorer ow'eggwanga erya Brazil. Nga basinzira ku tournament eyo yateeba goolo 77 mu mipiira 92 gye yasambira eggwanga lye erya Brazil. Awo tuli ku national team level emipiira 92 n'ateeba goolo 77 ku kilabu ye. Then ne tujja ku club level yalondebwa oba yaweebwa ekirabo ekyokubeera all time top goal scorer. Yasamba emipiira 659 egya club n'ateeba goolo 643. Yali striker mulungi nnyo, yateebanga nnyo, yakozesanga obubadi bungi okusala ba opponent be. Bakoleka obutambi obutera okulabika nti butambula
obwa this guy Pele. He describes the football. Yeye mupiira alinganga ye yatandika omupiira ku nsamba gye yagusamba yali kaddugala. Gwe kyoba omanya abazungu tebatera nnyo kwagala kubasinga. Nti kale enzirugavu esinga kale njeru, naye olaba Pele avaayo abazungu ne bamukkiriza nti yali asamba omupiira. He was a great footballer. Yali footballer w'amaanyi. Olaba nti abamu bateekawo embeera ne bamugeraageranya ku Diego Maradona ow'eggwanga erya Argentina. Lwaki? Diego Maradona muzungu mweru, Pele muddugavu. Naye era still ebyafaayo byongera okwoleka. Olwa World Cup esatu ze yawangula, naziwangulira eggwanga lye nga teri musambi mulala yali akikoze. Pele kimuteeka kumutendera omulala okwawukana ku basambi b'omupiira abalala bonna. Now, program The Pearl Magazine. Katono nnyo kankole bwenti bwe nkomawo tugenda kutunuulira obuto bwa Pele. Pele lye erinnya lye baamuzaala nalyo, oba just yali nickname n'emukalako paka kati nga lye erinnya lye babadde bamanyi ku myaka 82. Amaze ebbanga ddene ng'atawaanyizibwa ekirwadde eky'ensigo, ekirwadde ekya prostate cancer ng'amusumbuwa okutuusa bwajjulukusa okuva mu bulamu bw'ensi. Yafa lunaku lwakuna akawungeezi. Mawulire ne gongera okulabika nti gasaasaana ag'okufa kwa Pele, omusambi w'omupiira ow'amaanyi. Now, program The Pearl Magazine 17 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Nze omugabi Matovu Hood Munakyaddondo okugikutuusaako. Ku 17 Pearl FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo, program The Pearl Magazine tutunuulira obulamu bw'omugenzi Pele, omusambi w'omupiira. Amaze ebbanga ddene nga mulwadde ali wansi. Njagala nga tetunagenda ku buzaale bwa Pele, nsooke nkuwe ku interview ezimu zasembeyo okulabika nti akola ne bannamawulire ab'emikutu egy'enjawulo ng'ayogera ku kikopo eky'ensi yonna ekya World Cup. Mu bonna abantu abayagala amawanga gaabwe. In fact omupiira gwagazisa omuntu eggwanga lye, spirit abantu gye bafuna ey'eggwanga ku mupiira nga basamba. Olaba omuntu abeera wano bannayuganda bemmanyi n'ayagala eggwanga lya Spain nga ne balikuba n'alwala n'omusujja, n'ayagala ttiimu ye ya Arsenal n'agyagala ne bagikuba n'alwala n'omusujja. Bapele baayagala amawanga gaabwe, baagasambiranga omupiira n'omutima gumu. Interview gye yasembayo okulabika nti akola naye ekwoleka obwagazi bw'alina eri eggwanga erya Brazil, era nga tolina bw'okakasa Pele nti Brazil tejja kutwala kikopo kya World Cup. Tolina bw'okakasa Pele nti Brazil tekyali y'amaanyi ng'erina ba star begenze maaso n'okulabika nti eyoleka. Jukira yalina Ronaldinho Gaucho, basitanga ba Ronaldo Dalima, ba Neymar dos Santos webali ne ba star abalala abagenda maaso n'okulabika nti bameruka enkya n'eggulo ku ggwanga erya Brazil. Kaakati Pele mu interview eno era yayolekerawo obwagazi eri eggwanga lye erya Brazil. Wuliriza bulungi, etandika bweti. We went one-on-one with the master himself at Morumbi Stadium in São Paulo to talk a little football. Oyo yali munnamawulire omukutu ogumu ng'agamba tugenzeeko mu São Paulo okusinkana Pele nga twolekera ekikopo ky'ensi yonna ekya World Cup. What should we expect for the World Cup? Are you excited? Munnamawulire abuuza Pele amugamba oli musanyufu ku lwa World Cup ono? Muko interview za Pele ezisembyo mu bulamu bwe n'ayanukula. Yes, I am very excited. The most important is the country, not the Brazilian country. Nti ndi musanyufu nnyo, ndi musanyufu ebyensusso, naye ekisingira ddala ly'eggwanga lyange erya Brazil. Abadde ayagala eggwanga lye erya Brazil. Organize wonderful World Cup. What's going to be the final game? My God, I hope bamubuuza olowooza baani abanaatuuka ku final, olowooza final game egenda kufaanana etya? Wulira Pele kye yayogera okumanya abasajja baagala amawanga gaabwe, newankubadde teyali sure nti eggwanga lye erya Brazil linaatuuka waawo, but ensi yagigamba Brazil nina we mulaba. Wuliriza. Brazil be in the final. I don't know who gonna be with Brazil, but nze nsuubira okulaba Brazil ku final. Simanyi Brazil gwagenda kusamba naye nze nsuubira okulaba eggwanga lyange erya Brazil nga lisamba final. Brazil should be in the final with someone. And it's gonna... Brazil eteeka okubeera ku final n'omuntu yenna omulala. Nze manyi Brazil yegenda okubeera ku final. Win as well. I hope so. So Pele, the last time the World Cup was in Brazil was in 1950. Munnamawulire amubuuza nti omulundi ogwa
akasembayo World Cup bwe yali mu ggwanga erya Brazil wali mwaka gwa 1905 biki byojjukira mu kiseera ekyo. At that time, I was 9 to 10 years old. Agamba mu kiseera ekyo nayina emyaka 9 ku myaka 10 awo. I saw my father crying. Nendaba taata wange ng'akaaba amaziga nga gamutulukuka kuba taata we yali muzambi wa mupiira. Nagamba nendaba taata wange ng'akaaba amaziga gamutulukuka. The men used to say, the father, men don't cry. Abasajja abamuli okumpi baamugamba nga omusajja takaaba sirika mangu nga babigamba taata we ng'atunula. Then I asked, why you cry? I said, Brazil lost the World Cup. Then ne bamubuuza lwaki okaaba n'abagamba Brazil eremeddwa okutwala ekikopo kya World Cup. That's I have in my mind until now. Well, he didn't know that you were going to be the most iconic soccer player in the world then. Wakitegeerako nti ogenda kubeera icon nnene mu mupiira gw'eggwanga erya Brazil mu kiseera ekyo lwalaba taatawo ng'akaaba amaziga nga Brazil eruuzinze World Cup. I don't know what to say to him. They say, no, don't worry, don't cry. I'm going to win one World Cup. Nali simanyi kyakumugamba but namugamba tokaaba ngenda kuwangulirayo World Cup emu. Then this was 8 years late. Yeah. Now with 17 I was in Sweden and Brazil won the World Cup. N'agamba naye kyanneewunyisa nalina emyaka 17 World Cup yategekebwa Sweden 1958 Brazil neewangula World Cup nga Pele y'omu ku bakulembedde Brazil okuwangula World Cup eyagamba taata we tofaayo nja kuwangulirayo World Cup emu. Pele scored 7 goals in the 1958 World Cup, proving himself the world's greatest player early on. Now you were so young and on top of the world. How did that feel? Bamugamba mu kiseera ekyo wali mwana muto nga oli ku ntikko ensi yonna eraba ggwe wawuliranga otya mu kiseera ekyo. Mannabitone muwulirize nnyo ensonga zino Pele zaawa. Yaliko ku climax ng'ensi yonna eyimba Pele yeeyisa atya oba yawuliranga atya ng'ensi emuyimba ng'ali ku climax ey'edduniya eno. Listen, it was a dream. Today, because of football, Brazil became one of the most important and a well-known country in the world. How would you compare? Agamba kyali kirooto kye ekyokulabika nti munnange abeera mu mupiira. Agamba mu kiseera ekyo kyali kirooto bulooto wabula kati kimwewunyisa okubeera nti omupiira gwe baasamba because olwa Brazil nti yawangula World Cup ensi yonna etegedde Brazil era egyogerako ng'esinziira ku muzannyo gwa mupiira gwe eggwanga lyo balyogerako ku ki. Pele agamba derire balyogerako lwa mupiira eriryo balyogerako nga balyogerako ki. The life of a soccer star then in the 60s and now. We don't have the facilities. Yeah. Now bamubuuza bw'okompeyalinga emipiira gyammwe emyaka egya 1960 n'omupiira kati kikyolaba. N'amugamba kati ku mulembe guno mwe baana mmwe mulina ne facilities, mulina ebisaawe, emipiira mulina ne shin guards ze mwambala ne muwona engatto. The sponsors, they pay everything. Mulina ba sponsors babateekamu ssente mumanyi omusaala gwe mufuna. With Brazil that time we used to travel when we got in Europe, you get bus. Naye luli kati mwe mulinnya nnyonyi naye ffe okutalaaga Europe mu biseera ebyo twalinyanga basi nga tugenda okutalaaga Europe. Now they have a helicopter. Naye kati mulina helicopter ezigenda maaso n'okutambuza abasambi okuva e Bungereza okugenda Spain mulinnyawo nnyonyi. They have everything. The game has changed a lot, but so have his fans. His latest project is a daily vlog produced and directed by his daughter Kelly. So how do you feel about following you around? Pele azanye firimu nnyingi ezikwatagana ku bulamu bwe azirabikiddemu eziraga abavubuka kiki kye bateekwa okulabika nti bakola kusa n'okubaagazisa omuzannyo ogw'omupiira ogwo. Yoyo Pele njagadde kusharinga naawe ka interview obumu ku boosembeyo mu bulamu bwe nga munnamawulire agenda maaso n'okulabika nti amukolako interview. I worry a little bit about, everybody gonna know about my life. Ezo ze zimu ku firimu Pele zaagenze maaso n'okulabika nti munnange yeenyigiramu asuna gita bw'agenda maaso n'okulabika now giving World Cup side of the legend no one has ever seen before. I make people happy, not because bwe bulamu bw'omugenzi Pele. Tuddeyo ku buzaale bwe azaalibwa atya Pele okujja mu bulamu bw'ensi. Baani abamuzaala ajja atya okubeera omusambi w'omupiira.
program yo Pearl Magazine ekuleetera ebyaliwo ebiriwo n'ebyobadde tomanyi. Pearl Magazine. Edson Arantes do Nascimento aka Pele yazaliwa ng'ennaku z'omwezi zaali 23 omwezi gwa Oktoba omwaka gwa 1940 munda mu ggwanga erya Brazil. Ono Pele mutabani w'omusajja naye kagukyanga kasamba mupiira yasambiranga mu ttiimu bagiyitanga taata wa Pele yasambiranga ttiimu bagiyitanga Fluminense bamuyitanga Dondinho ye yazaalanga Pele. Taata wa Pele amannya ge ag'obuzaala agaddala bamuyitanga Joao Ramos de Nascimento. Dondinho yali center forward mu kisaawe. Asamba omupiira mujja kukitunnyonnyola ekyo. Center forward yakuba atya? Yalwana nnyo okulaba nti ekitone kyalina eky'omupiira nokubedde taata we teyakuba mungi nnyo ate nga gwa mwana but yafuba nnyo okulaba nti omwana we amutendeka omuzannyo gw'omupiira. Yamwagazisa omupiira era mu kalya yeeno ey'omupiira taata we yamuyamba nnyo okulaba nti omupiira agusamba. Pele basooka ne bamukazaako erinnya erya Diko awakali baamuyitanga. Ku ssomero n'afunirayo erinnya erya Pele. Pele okumutuuma erinnya okumuyita Pele kyava ku ngeri gye yapronouncingangamu erinnya ery'omusambi yazanyiranga ttiimu bagiyitanga Vasco da Gama. Ttiimu eyo ya Vasco da Gama mu kibuga Rio de Janeiro mwe yali esinzira okulabika nti ekuba omupiira. Yayinanga omusajja bamuyitanga Bile yali goalkeeper ng'akwata bulungi nnyo omupiira nga era ku ttiimu eyo ye yali first goalkeeper waabwe. Ne Pele mu kwagala ennyo omupiira yatuuka ng'ayagala nnyo this guy Bile naye ng'empita gy'ayitamu erinnya lya Bile ng'amuyita Pele. Abaana ne balimukazaako ku ssomero bamugamba Pele gye yakomanga okukaaba n'okubagaana okumuyita Pele nabo gye baakoma ate okumukazaako erinnya eryo. Ne balimukazaako ne limukalako netuuka ne ku biography we nga bamuyita Pele. Ku kisaawe nga bw'agenda okusamba omupiira ne bamukazaako erinnya erya Pele. Erinnya erya Edson ne balisuula ne baba nga tebakyalimuyita ne bamuyitanga Pele. N'okutuuka leero Pele wamubuuza erinnya kye litegeeza erya Pele abadde takimanyi era yabagamba simanyi kye kitegeeza. Abaana baali ntuumira ku ssomero ne balimpita paka bwe nkuze nga abantu bampita Pele. Family mwe bamuzaala si family engagga. Family yaabwe yali njavu newankubadde taata we yali asamba mupiira. Babazaala mu katundu bakayita Baulu State mu Sao Paulo munda mu ggwanga erya Brazil. Ono yagenda maaso n'okulabika nti azimba obulamu bwe obw'okugezaako okwekulaakulanya ng'akola obulimulimu obw'enjawulo ku myaka gye egy'ekito ng'omupiira bwagusamba bw'ava ku kisaawe n'agenda n'atundako mu maduuka g'amajaani n'aweereza eyo ne bamuwaayo akasente. Ebiseera bye eby'eddembe ng'abeera ku training ne taata we nga basamba omupiira. Ku myaka emito yali tasobola kulabika nti omupiira agusobola nga tasobola nakuba muliro gwegasa Pele. Taata we n'agenda nga amuzimba mpolampola ng'omuvubuka n'amwagazisa omuzannyo guno ogw'omupiira. Najja ng'azimba talenti ye bw'atyo mpolampola. Mu myaka gye egy'ekivubuka emyaka nga 13 atandika okuvubuka yatandika okuzannya indoor football games. Yagenda maaso n'okulabika ng'asambira ttiimu bagiyita Radium gye yasambiranga omupiira. Pele n'atandika okubeera popular. Skills yayina okugulu kw'omuntu amanyi omupiira, talenti ejjira mu magulu g'omuntu yeesigala talenti. Pele yasambanga ne banne naye banne barecognizingawo talenti ya Pele ku nsala gye yabasalangamu, ensiba gye yasobangamu omupiira, entomera gye yagutomeranga, engeri gye yakozesanga amagezi amangi okulemesa banne okukoona ku mupiira. N'atandika okuzannya mu ttiimu eya Baulu ku kyalo ewe gye batandikira, ku kyalo gye bamuzaala gye batandikira okusamba omupiira. Mu kiseera ekyo Pele yagenda maaso n'okulabika nti munnange azannya tournaments nnyingi. N'ayamba ttiimu ye ey'oku kyalo okulabika nti ewangula championship n'ewangula ttiimu ezaali zigenda maaso n'okulabika nti zivuganya nayo. Kati atuuka okusamba omupiira ebyaddala. Yalina emyaka 14. Pele wakati mu kuzannya indoor games zino zaamutunda nnyo, abantu ne bamulaba. N'ava ku kisaawe ekyakataka
n'atandika okusambira ku busaawe obuliko omuddo ng'asamba ne ba star ab'enjawulo. Kyamuleetera okubeera nti olw'okubeera nti yali asamba ne bamacuwa, okubeera nti alowooleza ku sipiidi ya waggulu nnyo ku kisaawe awo, nga buli bwayingirizibwa ku kisaawe ayongera okwoleka obuyiiya. Pele batandika okulabika nti munnange bamuwa credit olw'omupiira gwe yagenda maaso n'okulabika nti azannya. Ku myaka egyo 14 gye yayina egy'obuto, ezimu ku tournament ze yagenda maaso n'okulabika nti yeenyigiramu zaali tournament nga z'abasajja bakulu. Batuuka mu mwaka ogwa 1956 yeeyunga ku ttiimu gye yayita Santos munda mu ggwanga erya Brazil. Ttiimu eno ya Santos yali egenda maaso n'okulabika nti omupiira egukyangira mu katundu aka Sao Paulo munda mu ggwanga lino erya Brazil. Ono yasooka n'agezaako okulabika nti asamba omupiira oguli professional ku ttiimu eno eya Santos FC. Navayo n'ategeeza ba directors aba Santos ku myaka 15 gye yayina. N'abagamba nze mundabira wano naye ngenda kubeera greatest player mu nsi yonna, omupiira gwe ngenda okwolesa eri ensi. Mu 1956 ku myaka 15 agamba bannannyini kampani abaali bamuleese okusamba ttiimu, agamba bannannyini ttiimu yali emuleese okusamba ttiimu eya Santos, n'agamba ba directors n'abagamba I would be the greatest football player in the world. Ku myaka 15 nga kyekirooto kye. Yayongera okukola n'amaanyi okwagala okulabika nti atuukiriza kye yagamba bano abasajja. Ttiimu ya Santos yali etendekebwa omusajja bamuyitanga Lula. Mu kiseera ekyo yagenda maaso n'okulabika nti amuwa contract mwaka gwa 1956. Pele atandika okulabika nti asasulwayo kasente nga bw'asamba omupiira mu ttiimu eno ya Santos. Yasayininga contract mu Juni wa 1956 ne ttiimu eyo. Mangu bagenda maaso n'okulabika nti bamupromotinga, n'atandika okufeaturinga nga superstar ku mikutu egy'amawulire, nga bannamawulire batandise okwidentifyinga talent eya 1956. Bw'atyo September 1956 ku myaka 15 yayongera okwoleka obukugu bw'ekitalo. Mu mwaka gwa 1957 n'aweebwa ekifo ekisooka ku ttiimu eyo, n'aba nga takyatandikira katebe Pele, nga buli mupiira ogwa ttiimu eya Santos ateeka okulabika nti agutandika. Ku myaka 16 n'afuuka top scorer owa liigi ey'eggwanga erya Brazil. Nga wayise emyezi 10 Pele yagenda maaso n'asayininga omupiira professionally, n'asayininga contract ng'omuvubuka ku national team ey'eggwanga erya Brazil, ne bamuyita akatoilet 1958 ku myaka 16 Pele ne bagenda mu World Cup owa 1958 n'awangula ekikopo ky'ensi yonna ne ttiimu ya Brazil nga alina emyaka 16. Ekikopo ekyaddako kye kya 1962 Uganda twali tufuna bufunyi bwetwaze, Brazil ng'eri ewangula mpaka eza World Cup. N'ayongera okwolesa ekitone kye n'agejjera ddala. Yatuuka ekiseera nga mugagga, nga ttiimu ezaali ku lukalo lwa Bulaaya zitandise okulabika nti zimulengera. Omwali ttiimu eya Real Madrid, ttiimu eya Juventus, Manchester United, bonna baagezaako okusayininga Pele ne balemererwa. Omuwagizi wa Man U ali eyo, n'omuwagizi wa Real Madrid, n'omuwagizi wa Juventus, mwenna mwagezaako okusayininga Pele ng'akyali muto. Mu myaka gya 1960 ne mulemwa, ttiimu ne ziremwa nga tezirina ssente. Man U nga bakamukujje baavu, tasobola sayininga basambi b'amaanyi nga Pele, era tebasobola kulabika nti bamusayininga. Mu mwaka gwa 1958 oluvannyuma lwa World Cup, ttiimu ya Inter Milan yagezaako nayo okulabika nti emufuna, ne bamusayiningisa contract, regular contract. Wabula mu kiseera ekyo Angelo Moratti, ono ye yali nannyini wa Inter Milan, mu kiseera ekyo bamuyitanga Angelo Moratti. Angelo Moratti yakakibwa okulabika nti asazaamu oba akwata endagaano gye baali basayininze eya ttiimu ya Inter Milan okugula Pele bamuleeta abasambire, n'agikwata n'agiyuza. Lwaki yagiyuza? Waaliwo pressure eyali emuteereddwako ttiimu eya Santos nga bamugamba oyo musambi waffe, tokkiriza kilabu y'okulabika nti emusayininga, tokkirizibwa na kukkirizibwa.
n'alaba nga pressure mutembyeko n'okwekalakaasa okwaliwo abawagizi ba ttiimu ya Brazil nga tebakikkiriza ono kuva mu ggwanga lyabwe agende mu ggwanga lya Inter Milan mu Italy. Endagaano omugagga n'agiyuzaamu n'akwatibwa obusungu n'agamba peraddeyo. Ttiimu ya Valencia negezaako okutegeka empapula agreement ezirimu buli ekisikiriza kyonna. Agreement baziwunda ne basuubiza Pele neggulu nga bamugamba olumala empaka za World Cup 1958 Pele tumwetaaga olwa performance gye yalaga mu kikopo ky'ensi yonna mwaka gwa 1958. Ttiimu eya Santos yagamba tetumuta, Pele ateekwa okusigala. Santos ne bagaana okutunda Pele, ne bagaana ne booleeta ssente mmeka Pele tetugenda kumuta. Pele amaanyi ge yafuna mu World Cup wa 1958. World Cup ono ye yeetooloolerako ebyafaayo ebisinga obungi ebya Pele. Mu mwaka gwa 1961 gavumenti ya ggwanga lya Brazil nga eri wansi w'omukulembeze w'eggwanga baali bamuyitanga Janio Quadros. Janio Quadros yavayo n'ategeeza n'alangirira Pele, yamulangiriranga national treasure kya bugagga kya ggwanga lya Brazil. N'agamba Pele tateekwa kufuluma ggwanga lya Brazil, omupiira gwagukubire mu Brazil. President nga yalagira, kitegeeza kasente kugenda mu nsawo ya Pele asigale mu ggwanga lye akuba omupiira. N'ayongera okulaga eryanya lyamaze okulabika nti akola record. Mu mwaka gwali gwa 1958 yayamba ttiimu ye ya Santos okuwangula empaka eza Campeonato, kikopo kiri eyo mu ggwanga erya Brazil bakiyita Campeonato Paulista. Ekikopo yakitwala nga ye top scorer owa tournament ne goal 58. Empaka zino zizanyiddwa mu ggwanga erya Brazil okuva mwaka ogwo gwa 1958 ne tewali yali amenye rekodi ya Pele ey'okuteeba goal za 58 season. Tebaddanga mu kikola rekodi eyo ne ku mulundi guno ekyaliwo. Ajja ate okwongera okukulaakulana muzannyo guno ogw'omupiira. Ogenda kukkiriza tukole ku nsimbi katono nnyo. Bwe nkomawo mu kitundu ekisembayo ngenda kulaga rekodi za Pele zaakola okwalina okubeera nti ye musambi mu mwaka gwa 1958 yakola rekodi ng'omusambi akyasinze okubeera omuto okusamba empaka za World Cup mu kiseera ekyo. N'afuuka omusambi akyasinze okubeera omuto okuteeba goolo mu mpaka za World Cup. N'afuuka omusambi akyasinze okubeera omuto okuzannyira ensi oba eggwanga lya Brazil mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna ekya World Cup ne rekodi endala mpitirivu Pele ze yaseetinga. Kirabu bw'ona ogenda okunoonyeza kirabu ze yasambira, kirabu ntono nnyo zagenda maaso n'okulabika nti munnange asambira omupiira. Ezisinga ziri ku butaka, ziri wansi. Kyali kiragiro kya mukulembeze wa ggwanga lya Brazil 1961 n'agamba Pele tava mu ggwanga lya Brazil, tumwagala wano. Nkomawo twongera okutunuulira ensonga endala nnyingi ezikwata ku star Pele omusambi w'omupiira. Programu yo Pal Magazine ekuleetera ebyaliwo ebiriwo n'ebyobadde tomanyi. Pal Magazine, Pal Magazine, Pal Magazine, Pal Magazine. Ku 17 Pal FM kola lya muntu wa bulijjo tukyali mu program da Pal Magazine. Tutunuulira omusambi w'omupiira Pele eyannyosa obulamu bw'ensi, rekodi za settinga. Nakugamba Pal Magazine tutunuulira ebintu ebitali bya bulijjo, abantu abakoze ebintu ebitali bya bulijjo. Pele yasamba omupiira n'agukakasa ensi yonna. Tukomye wali nga Pele ggwanga erya Brazil avuddeyo n'ategeeza nti Pele tateekwa kuva mu ggwanga lya Brazil, asigale ng'omupiira gukubira mu ggwanga lye. Kyekyo kye nkugambye nti Pele yatuuka ekiseera ojja kutunula mu byafaayo bye weebuuze lwaki yakubira ttiimu ntono nnyo. Teyatalaga matiimu nga bano ba Cristiano Ronaldo b'obalaba. Pele mu mwaka gwali gwa 1969 ebimu ku byazaakola ng'ayita mu mupiira. Mu 1969 tujjukira bulungi waaliyo olutalo mu ggwanga erya Nigeria. Waaliwo emundu yalegenda maaso n'okulabika nti etokota civil war wakati wa gavumenti ey'eggwanga erya Nigeria kw'ossa n'abalwanyi ab'e Biafra
Nigeria nga yakamala okufuna obwetwaze wansi wa munnamagye General Yakubu Gowon balwana mu lutalo olw'amaanyi kafungula nkete n'abantu ab'e Biafra lwe batuuma da Biafra wo. Kakati olutalo lwali lugenda mu maaso kyawaliriza bonna enjuyi ebbiri, oluuyi olw'abayeekera b'e Biafra kosa n'oluuyi olwa gavumenti y'eggwanga erya Nigeria okulangirira essaawa 48 ez'obuweerero nga teri mundu enyooka, teri sasi livuga, so that abayeekera kosa n'amagye ga gavumenti bagenda mu maaso n'okulaba Pele ng'asamba omupiira exhibition game yazanyibwa munda mu ggwanga erya Nigeria mu kibuga Lagos. Tiimu ya Pele gye bayitanga Santos FC yali egenda maaso n'okulabika nti ettunka ne ttiimu gye bayitanga Lagos Side Stationary Stores FC. Omupiira ogwo gwagwa maliri goolo 2-2. Civil War ey'eggwanga erya Nigeria kino kiri fane, abayeekera basazaamu ne baga tetwagala alwana, emundu ne bagikakkanya n'amagye ga gavumenti eya Nigeria ne bagamba tetwagala alwana, twagala kulaba Pele bw'asamba mupiira. 1969 olutalo ne luyimirira essaawa 48 nga tewali alumbagana munne, omupiira bwe gwaggwa guwedde maliri 2-2, emundu neddamu n'enyooka mu Nigeria. Geega amaanyi g'omupiira. Nga Didier Drogba bwe yayimiriza okulwanagana okwali mu ggwanga lya Ivory Coast, wakati nga Ivory Coast esamba neno bwe kyali, Pele n'ayimiriza olutalo lusobola okuyimirira because of omupiira, gemaanyi g'omuzannyo ogwo. Era wano Pele yagenda maaso n'okulabika nti afuna ebirawo biyitirivu ddala mu ttiimu ye eya Santos. Omupiira wadde yali agukyangidde ebbanga ddene, mu mwaka gwa 1974 n'abawa amawulire n'abagamba omupiira ogw'eggwanga ngunnyuse, kati sikyasobola kusamba mupiira gwa ggwanga, sikyasobola kulabika nti nsamba matches eziri competitive. Tukkiriza nti omuntu otuuka n'okaddiwa n'oba nga waliwo by'otakyasobola, ng'olina okulekulira okuva ku ekyo ky'okola odde ku kintu ekirala ekijja mu myaka egyo gy'oba ogenzeemu egiteetaaga kukakaalukana. Pele yalekulira omupiira gwa club mwaka gwa 1974. Bw'amala okulekulira omupiira mu ggwanga erya Brazil mu mwaka gwa 1975, ate ttiimu mu ggwanga erya America eyitibwa Cosmos n'emukansa n'agenda mu ggwanga erya America okulabika nti ttiimu eyo naye yagikolera okumala emyaka 2 Pele mu bulamu bwe. Nga lumu October 1977 Pele yavaayo n'alangirira nga bwaggaddewo kaliya y'omupiira mu exhibition match gye baalimu wakati wa ne ttiimu eya Santos, ttiimu okuva mu America ng'ettunka ne ttiimu okuva mu Brazil. Pele n'alangirira mu butongole nga bw'agenze maaso n'okulabika nti annyuka omupiira, omuzannyo guno ogw'omupiira. Taata wa Pele kosa ne mukyala we baaliwo nga mutabani waabwe agenda maaso n'okulabika nti alekulira, ne Muhammad Ali omukubi w'ebikonde kosa ne Bobby Mole baaliwo ku mukolo ogwo nga Pele awa obubaka bwe obusembayo omuzannyo gw'omupiira ng'agunnyuka mu butongole 1977 n'annyuka omuzannyo guno ogw'omupiira. Wabula agenda okola nga asobodde okulabika nti akola records nnyingi. Record ennyingi ze yakola zimuweesezza ebirabo bingi, wagenza okufiira, era still nga record ezimu zikyastandinga. Kati nga record ey'okuwangula ekikopo kya World Cup emirundi 3 tewali muzannyi mulala yali akikoze. Pele yakyagenda maaso n'okulabika nti alina record eyo. Mu ebyo byagenze maaso n'okulabika nti afuna ekitongole oba ekibiina ekitwala omupiira mu nsi yonna kyamurankinga okubeera the greatest player of the century, omusambi w'ekyasa. Mwaka gwa 1999 ekitongole ekya International Olympic Committee kyarankinga Pele okubeera nti ye yali athlete of the century, omuddusi w'ekyasa, nga basinzira ku muzannyo gw'omupiira ne speed ye yakozesanga. Magazine nyingi zimuwandiiseeko era batuuka okulabika nti Pele bamurankinga okubeera mu 100 most important people of the 20th century, omu ku bantu 10 abasinga okubeera ab'omugaso ennyo mu kyasa ekya20. Mu mwaka gwa 2000 Pele yalondebwa okubeera World Player of the Century,
ng'ekitongole ekyamulonda kye kya International Federation of Football History and Statistics IFFHS balonda Pele. Wano kugambye kyegattibwako ekitongole ekitwala omupiira mu nsi yonna ekya FIFA okumulondanga FIFA Player of the Century. Omusambi w'ekyasa yateeba goolo 1279 mu mipiira 1363 ng'emipiira egyo bagaseemu ne friendly matches yagenda maaso n'okulabika nti azannya. Ono rekodi ye agenda maaso n'okulabika nti ayingira ne mu bitabo ebya Guinness World Record okubeera nti yamenya records nnyingi. Pele, Edson, Arantes do Nascimento gemannya ge ag'obuzaale yafiiridde ku myaka 82 egy'obukulu mu ggwanga lya Brazil. Bagenda kumukungubagira okumala ennaku 3. Ensi yonna ebadde mutenda okubeera nti omupiira yagukuba. Yali musajja muwanvu ayina fuuti 5 n'obutundutundu 8. Pele wafiiridde yawasa abakyala 3 okuli Rosemary dos Reis Cholbi yamuwasa mwaka gwa 1966 ne bafunamu obutakkaanya ng'abafumbo ne baawukana mwaka gwa 1982. N'awasa omukyalo owokubiri ayitibwa Asiria Lemosi Seixas yamuwasa mwaka gwa 1994 ne baawukana mwaka gwa 2008. Agenda okulabika nti akaddiwa n'okulwalira ddala. Mu mwaka gwa 2016 Pele n'awasa omukyala gw'abadde naye kati abadde amulabirira mu bukadde bwe n'obulwadde bwe ayitibwa Masia Aoki. Ye mukyala gwe yawasa mu mwaka gwa 2016. Ayina abaana 7 Pele okuli n'omuzannyi ayitibwa Edinho musambi wa mupiira ayitibwa Edinho Choibi. Omukyala oli Choibi yamuzaala omwana oyo Edson Cholbi do Nascimento. Omupiira yagunnyuka yagukuba nnyo mu ggwanga lya Brazil n'agunnyuka kati akolanga coach mutendesi wa mupiira era nga yasambako nga goalkeeper mutabani wa Pele. Agenda maaso n'okulabika nti atendeka club bagiyita Londrina mu ggwanga lya Brazil. Ekitone yakisiigako omwana we wadde teyayitimuka nnyo ate nga taata we. Ebifo bye yasambanga mu kisaawe yaliko forward oba attacking midfielder n'azannyako nga striker mu kisaawe. Mu bbanga lye yamala ng'asamba omupiira yakasambira ttiimu 2 zokka era afudde yasambira ttiimu 2 mu bulamu bwe bwonna. Yasambira ttiimu gye bayita Santos mwaka gwa 1956 paka mwaka gwa 1974 bwe yannyuka omuzannyo gwa club mu ggwanga lye lya Brazil. N'agenda mu ggwanga lya America n'asambira New York Cosmos mwaka 1975 paka mwaka gwa 1977 eyo yagikubira emyaka 2. Yateeba goolo 67 ku ttiimu ya Cosmos mu myaka 2. Ate ttiimu eya Dos Santos yagiteebera goolo 618. Omugatte n'abanga yasamba emipiira 7. Cosmos yagisambira emipiira 64 n'ateeba goolo 37. Ttiimu ya Santos n'asamba emipiira 636 n'agiteebera goolo 618. Mu mugatte n'abanga mu mipiira gya club yateeba goolo 655 mu mipiira 7 gye yasamba ku mutendera gwa club. Ttiimu ya Brazil ey'eggwanga yagisambira okuva mwaka gwa 1957 paka mwaka gwa 1971 n'asamba emipiira 92 ku ttiimu ya Brazil n'ateeba goolo 77. Pele yagenda maaso n'okulabika nti alondebwa okubeera Minister of Sports mu ggwanga lya Brazil. Era ekifo ekyo yakikwata okumala emyaka 3 miramba okuva nga 1 January 1995 paka nga 3 April 1998 wansi w'obukulembeze obwa President Fernando Henrique Cardoso ng'akulembera eggwanga lya Brazil. Ekifo ekyo kyatondebwawo butondebwa ku mulembe gwa President ono Minister of Sports ne kiweebwa Pele agende maaso n'okulabika nti akiddukanya era bwe yakivaamu ne kikwasibwa omukulu bamuyita Rafael mwaka gwa 1999 okukwata ekifo ekyo Pele mwe yali. Ogenda kukkiriza neme kugaziwa kusukka wano nkwagaliza akawungeezi akalungi. Tubadde mu program da Pearl Magazine
nze omugabi matobuhood nzarwa y'ekyaddondo nkwagaliza kawungezi kalungi mwena abaddeko nga mugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.